Nsanyisa okulaba ssebo. Kale mukama wange nange nsanyisa okukulaba. Weewaawo. Mbuuliza ku bannayuganda abatulaba. Kansooke neeyanjule oluvannyuma abalamuseeko. Weewaawo. RA 49-26-8 Kopolo Nyanzi Hussein eyayingira ensiko ng'alina emyaka 11 12 awo gyali gibulaku katono. Mbalamusizza nnyo bannayuganda abatuwuliriza abali ebweru w'eggwanga ne munda w'eggwanga era mbakulisa okutuuka ku nnaku enkulu tubali tuludde akabanga nga tetuwuliziganya n'okutuuka mu mwaka omupya era nsaba gutukuume nga tuli balamu ng'omukadde ogutukuumye. Bannaffe abatugenzeeko Mukama Katonda abalamuze kisa ate ne naffe Katonda babiseeko akasubi ne tutuuka mu mwaka guno omupya nga tuli balamu. Twebaze ekitiibwa kidde eri Mukama Katonda. Tweyanziza. Manyi nga bw'ogambye nti wayingira obuyeekera ng'olina emyaka 11. Nkimanyi nti waliwo atwegasseeko essaawa eno eyandyagadde okwongera okumanya Nyanzi yaani okutwaliza wamu era ayingira ddi yadde otubuulidde emyaka naye nkimanyi nti waliwo eyandyetaaze okwongera okumanya ekyo. Abampuliriza bannayuganda okutwalira awamu twayingira ensiko olutalo lwajja lwe mumanyi obulungi 81. Pulezidenti olwaleero ng'ate ye Commander ne Chief President Museveni eyasaluti yafande bwe yalangirira okulwanyisa gavumenti y'Obote yaliko ebiseera ebyo. Olutalo nze mu 81 nali ntegeera ne 82 nali ntegeera. Emyaka emeka? Awo mu 81 gyali emyaka ndowoozaawo mu 10. Mu 82 gyali mu myaka 10. Kakati bakitaffe nga tuuli aboogera nti waliwo abayeekera. Bayeekera Muzeeyi bw'amala okulumba Kabamba kansooke ngereko mu kanyomero ako mu 81 ndowooza bwe yali ng'avudde e Kabamba yasibira Kiboga mu ssaza ly'Ekiboga. Watuuka Ekiboga era maaso awo tugenda kwogera ku bifo ebyo eby'enkizo Kiboga wa nkizo mu lutalo lwa NRA kubanga Muzeeyi we yasimba amakanda n'ayongera nate okulangirira olutalo ku gavumenti y'Obote. Era nkakasa awo mu ggwanga lyaffe Uganda mwali mukyalimu abakomboozi era baali bakyali awo Ekiboga ba Muzeeyi. Awo abakomboozi ne bajja babasuuza n'eminyago gye baali bajje e Kabamba ne beeyongera ne bakola ki ne badduka ne beeyongerayo paka we baatuuka awo ekitundu bakita Lwamata. Awo ne batandika okukola kwegamba okulaba nti bonna beekuŋŋaanya kubanga baabasanga nga buli muntu bawulira we bamugabye wadde baali batono baatandikirawo okukola ebibinja wadde byali by'abantu batono era nga we baali naye baatandikirawo okukola ebiki ebibinja. Kati tuba tuli awo mu mwaka era gwe gumu 81 ndowooza awo wakati awo ne batandika okuyingira mu Bulemeezi. Bayingira mu Bulemeezi ne basangira bakitaffe kugeza baganda baffe oba bakitaffe Balutamaguzi n'abalala ne batandika okuba Balutamaguzi nga bakaddazi abo Bannadduli n'abalala ba Haji Sserunjogi n'abalala baali bangi ne batandika okukola okusaasaanya enjiri mu Bulemeezi era abantu ne babeegattako. Kakati awo 92 ogutuuka natandika okuba milisiya. Ng'ani akutumye? Kakati waliwo omwami nga bamuyita Jimmy Muleefu. Kati yali ng'ali nnyo mu buki nga ye yali musajja mukulu yali muvubuka naye nga musajja muwanvu lwakuba nga muwanvu mulaalo. Ne wabaawo omulala twamuyitanga Mudomo Mbaaya bamuyita Kafeero mutabani wa Tamale Zakaliya ekigegge eyo nga naye nga ayingidde.
kati nga byakimpowooza byali byakimpowooze naye nga batusindika mugende mutulabire ku basajja abo nga tubayita kale biseera ebyo erinnya eryali likozesebwa twabayitanga bakyoli abakyoli kakati nga batuwa password bw'olaba omusajja omuwanvu nga muddugavu nga amannyo meeru omanya oyo mulabe ate mu butuufu so kyatwalira ebbanga okulaba abayeekera nga bambadde uniform nga olwawo balaba era nga bagamba emmundu bazitambuliza mu bikapu bambala lugabire kati ye muyeekera naye nga bamilisiya bano abaali basookayo abaatugamba nga tubayambeko okuketta nga tujja tubalipootinga nti abasajja baabo bajja nga tugenda awo ku nsomoko waliwo we bayita Lugogo waliwo we bayita Kyalugondo mu bitundu byawo bwe bityo biri awo wakati we Nakaseeta era mu Nakaseka awo kati wetubeera awo nga bumanyi omwana omuto ebimu abitwalaga ebyomuki ebyomuzannyo kakati awo buyeekera ne bugenda bukola ki olwo twavaayo dda ku masomero 81 awo abayeekera bakuba UTC bagikubira awo mu Nakaseka era bagitega landmine kati amasomero awo ne bagakola ki ne bagaggala abaali basoma ne bakola ki ne badda awaka kakati mu bumpimpi awo olutalo lwatandikira lutandika kati 83 awo nzigwererayo ddala mu buki mu buyeekera jjukira taata wange ava 82 nga gunaatera okuggwako awo yalwala engeri gye twali tetulina ddagala tewali bujjanjabi naafa ne tumuziika ekituufu kiri nti sayidi zombiriri buli omu abanoonya buwanguzi ate buli omu abanoonya bulamu kati okutta kuli sayidi zombi naye bannaffe bano abali ku sayidi ya gavumenti baasukka battanga n'abantu abatasaaniddwa kukola ki kuttibwa kubanga simanyi bw'oddira akaana akawere kale akaana akawere akazaaliddwa katukaveeko oddira omukyala ali olubuto ne mukaayana bukaayanyi olumu ne bagamba mulimu Museveni olumu ne bagamba mulimu Bomu olumu ne bagamba mulimu muwala oba mulimu mulenzi ne mukwata omukazi oyo ne mumuyuza kati kiba kitegeeza nti timulina kigendererwa mba temutaalina kiki ne musala olubuto naye nga oluvannyuma lw'okumusala agenda kufa n'ali munda afe kiba kitegeeza nti battanga abantu mu ngeri y'ekyeyonoonero ekyali kyetaagisa obudde obwo so nga n'abayeekera oba oli awo nabo battanga olw'ensonga toyinza kulaba oyo asse asaze omukazi ow'olubuto n'omanya nti gundi ye yamuwendudde atuuke ku kikolwa ekyo akikole n'ogamba nti naawe osobola okukola ki okumuleka kuba bwe bityo bwe byali buli sayidi zatta naye nga buli muntu atta kusinziira ku mbeera eyaliwo waliwo abattanga olw'obugenderevu kweganga batta abantu olw'ekyenyonyo kwegamba oba ssanyu kulaga nti alaga ssanyu oba katukitwale bwe tutyo naye nga batta abantu mu ngeri ekitasaana kati bwe tuva ku ekyo awo kyatuwaliriza fe abaali mu bulemeezi manyi mukulu Kisubi tuwulira ebigambo bingi nga abantu boogera ku ntalo naye entalo ebiseera ebisinga omuntu asobola ozzenyumirizaamu olumu ekitali kirungi oba ekitali kituufu nze kyempita tebeera mbeera ya butamanya olutalo bwe lujjanga omanyanga teri kigenda kusigala nga kiyimiridde oba okumanya tewali kisigala kiyimiridde olutalo we lujja lukosa buli kimu ekibeera mu kitundu ekyawali olutalo kino kitwale nti abafumba ababiri bwe mulwanaganira mu nnyumba nga gwe wagizimba n'ebikopo gwe wabigula n'amasuwaani gwe wagagula ne rediyo gwe wagigula ne TV gwe wagigula era nga n'omukyala gw'oyina yakusembanga nti mwami twezimbe tuve mu mbeera embi naye bwe mutabuka ne mulwana mu byasa
byonna ne bikola ki ne biggwaawo. Kikwata n'okikwata n'akikuba wansi oba n'akikuba. Bwe tuba tetunnatuuka ku lutalo lwa mmundu oba nabiso oba nabisi sooke tutunule mu famire zaffe awaka. Singa tuba tulina bye tukozeewo, singa tulwanira mu nnyumba tulina kye tulekawo. Kati lwe lutalo si lulungi n'akamu. Kati bwe tujja awo nga bw'ombuuzizza mu kanyomero ako, awo tweyongera Bulemeezi, essaza ly'e Bulemeezi, n'essaza ly'e Ssingo, ne sayidi y'eno e Mawokota. Naye okusinga nzika njogere ku sayidi y'e Bulemeezi, essaza ly'e Bulemeezi n'essaza ly'e Ssingo, kubanga ffe bwe twasinga okubonaabonera. Awo twatambula mpola mpola n'olutalo lwaffe n'ennaku yaffe ng'olwo obuyeekera bugaziye. Mu 82 bwajja bugaziwa, abantu ne bagula ekirowoozo ekya muzeeyi Commander in Chief Yoweri Kaguta Museveni. Bwe baakigula, bakadde baffe, baganda baffe, bannyinaffe, basengaffe, kubanga wali tewaali nti ono yasinga, ono takola ki tasinga, nga ffenna twakwasizanga wamu. Eyagendanga okuleekinga n'aleeta amawulire ti abalabe bali wali, oyo yakolanga omulimu gwe. N'abaagendanga ne bagamba nti owaayi nti ak'okulya abaana baffe nabo ne babaleetera ak'okulya, kwegamba nga waliwo obwa Sseruganda. Era olutalo luno olwaleeta gavumenti eno okuva mu 81 paka 86 twakwata eggwanga oba twakwata e Kampala, lwalimu obumu. Singa tewaaliwo obumu tetwali tuuse, kubanga okusinziira ebikozesebwa bye twali tulina, okusinziira n'abantu bennyini abalwanyi be twali tulina, ne ssente twali tuziina, kiba kitegeeza nti eŋŋombo kati eriko gaali maanyi g'abantu. Kituufu. Kati walikwatira wamu. Otyo. Era mukulu Kisubi omwaka ogw'eki82 weewaawo twali mu struggle yali y'amaanyi. Naye ate mwalimu embeera y'okuba nti oba twalinamu waakiri wadde twali tulwanagana n'abalabe. Ndowooza ebiseera ebyo Obote yali tannakitwala nnyo serious, wadde yasindikanga mobile ne zitulumba. Naye omwaka ogwasinga okuba ogw'akazigizigi mu lutalo lwa NRA olwaleeta gavumenti eno mu buyinza okuva 83. Kuva 83 katalo gwatandika beepaba. Awo twalaba embeera yakyukamu. Kiki ekyakyuka? Ekyakyuka, gavumenti yateekamu amaanyi mangi okulwanyisa omuyeekera. Gaali mangi. Kubanga ndowooza luli yali egamba bano ndowooza mbakwatanga baana. Kati ndowooza kati balabika bwe batuuse okukola kyokunjija mu buki. Yali amanyi tebali serious. Bayaaye buyaaya bali eyo. Kubanga yasooka n'agamba babbi bante, babbi bambuzi, nga gavumenti bw'egamba. Kati 83 awo waliwo omusajja nga tuvudde Koli Muleefo ne Kafeero, ng'ebiseera ebyo nali simanyi bulungi, nga Kafeero ne Muleefo nga bagwa mu gundi yali eyitibwa Kaabaleega. Kampo yali etwala ekitundu ekyo bagitanga Kaabaleega obudde obwo. Kakati wajjawo omusajja nga bamuyita Fande Stanley Muhanji. Naye lwali musajja lulaalo nga lwambala bulungi, ne Kamanda Beero so yawangalirako naawe eggaba. Kati nga bali ku kitoogo bayitawo Kirugogo musajja ye Nakaseeta. Naye nga ajja oyo Beero nga manya nga Stanley Muhanji ajja n'alambula ng'omukulu bw'abeera. Kati engeri gye nali nkolagana nabali bambuza Kadogo oyo kiki? Kadogo oyo mwana mulungi, batambula muno ne bagenda tuleetera amawulire wano nawali. Entambula n'angamba omwana we mumpi. Kati omusajja oyo nga bw'omanyi yali yakwana omuwala. Wabeera ennaku n'essanyu likola ki? Libaawo. Kubanga era abasajja waliwo abaazaalanga n'abakyala. Mu lutalo. Kituufu. Kakati
nanjagala nnyo n'entambula naye kati mu 83 awo nagenda naye olutugenda tutasuso kati 83 ngagwa kati tugendako egindi awo netwegatta kwa Abdulnassa nantwala mu Abdulnassa nali sikola ki anjije eno tweyongere n'eggombe anjije Nakaseete eno mu Bulemeeza tweyongerayo eggombe tugenda n'oyo Anistan ne Muhanji kati awo embeera we yatabukira lwakyalumu nga tuteekwa okukola withdraw tuve mu bitundu ebyo tweyongereko awantu awaki we bagamba nti wagazi tweyongera mu nkoola olukoola lw'essingo n'olukoola lw'engoma. Kati eyo story twajogerako eyeyese yajogerako kakati ambadde nzijukiza mbadde Uganda nti waliwo kyenjagadde nnyo okumanya nti ebiseera ebyo embeera yali etya eyabasikiriza oba gwe wayingira tomanyi nakumanya nti oyingira lutalo naye ne weesanga ng'oli eyo kubanga lwaki nkireeta nti ennaku zino waliwo embeera eyo gamba nti tewali ddembe wano tewali ddembe lya buntu demokrasiya tewali waliwo ebintu bingi tutulugunyizibwa ebintu ebyogerwa bwe bityo so yensonga lwaki njagala nnyo okumanya nti mwe embeera eyabatuusa okuyingira mu nsiko yali nga bwe tulaba embeera bweri kati tewaliwo bwenkanya tewali bwenkanya kati era abantu abamu bawulira nti ebyatulwanya bizzeemu kakati bannayuganda abatuwuliriza n'abanaatulaba abawagizi baffe kubanga singa temuliiwo ndaffe tetwali baddewo oba olyawo mukulu Kisubi neeyanzizza ekituufu emyaka egyo twasooka okuba abamu mu 82 nga emyaka gyali mito nga tulabanga ebintu ebyokusaaga oba okuva mu 81 byajjanga ebyokusaaga naye bwe bifuuka serious buli muntu kyali kyawula ntamu nze mama wange mu 83 nga gutuuse awo makatikati awo abasikale bo tebamusika sijja kozesa nnyo kyabakyoli kubanga kati twadda mu mbeera ey'okuba obumu ffenna tuli bannayuganda wadde waliwo ensobi ezaaliwo ate ffe tetujja kugoberera nga nsobi ezo kakati tujja kukozesa olulimi olugamba nti abasikale baani aba gavumenti y'Obote bamusika ne bakola ki ne bamutwala yali agenze twali tudduse nga badduse tebaliiwo waka abagenze mu bitundu ebiranga bwe gambye essingo n'engoma abasikale Bote ne bamusika ne bamutwala bamusikira saidi z'emagoma awo mu bitundu kumuwamba kati ffe twakikozesanga kusika nti baabasise ne babatwala kakati na buli kati takola ki talabikangako kati kati olwaleero talabikangako kakati embeera eyo si nnungi era nkakasa omuntu bw'aba atuuka ku kintu ekifaanagana bwe kityo oba ne payini ku mutima era tekuggwaako era tegenda kuggwaawo okuggyako ng'afudde kati ensonga eyo nga ngimaze nga bwe nagambye emabega wali nembaga nti battanga abantu ab'ekyoyono simanyi bw'osala kaana kato akaavula abayuusa abo baalina amafumu nga gabaamu olunyago omuti guno ogubaamu nga luyinza okwenkana ng'omukono gwange naye nga kuliko omuwunda nawo gwenkana omukono gwange obuwanvu n'effumu lyenkana omukono gwange naye ne bakakasuka mu bbanga oli n'akatega effumu akaana akaavula oba tekanatuuka nakwavula babusinga nnyo babulesaawo n'akatega effumu ne kajja ne kekkata kuli kakati ne baseka kati olwaleero simanyi nti ekyo weekiri wano e Uganda kakati nga tuva ku ekyo olwaleero omusaayi gwe gwali gubakolera essanyu ndowooza kati waliwo yatuuka n'agamba nti ye ne bw'anaaba omusaayi bamuyitanga Odongonyi yagamba ye ne bw'anaaba omusaayi yagamba nti ye bw'anaaba omusaayi tekimugaana kulya mmere kitegeeza ki nti alina kutta kati abantu bafaanagana bwe batyo twabayina abasinga obungi bagamba tuzanya ki firimu naye wano tetuli mu firimu
ate tetuli abatuuliriza tetuli mu firimu tutematema ensonga zino nga mukulu Kisubi azimbuuzizza tuzitegeere buki bulungi mu bulambulukufu bwaki bwazo naye ku magezi g'obuntu newankubadde oba onyiize nnyo oba newankubadde oli akunyiizizza nnyo gweoyinza okuddira ebbujjetto n'olikasuka mu bbanga n'olitegefu. Olwaleero nze ndi musajja musiraamu. Embwa eyo buli muntu yenna nga kitonde kiyitibwa muntu aba n'obusaasizi ku kitonde ekito. Olaba osobola okusanga obumese naye nga emmese ekutawanya mu nju n'osanga obwana bwayo naye owulira muli omutima omuki omusaasizi kubanga kito. Era oyoola buyoole n'okasuka ku ttale. N'embwa bw'etyo n'ebirala bwe bityo. So ebintu ebyo tebyaliwo ku mulembe ogwo ng'abantu tebasaasira kitonde kito n'ekikulu byonna fagiya bonna bafudde baki balabe ekitaali kiki ekitaali kituufu. Anti mbu baalinga balowooza nti president ebiseera ebyo Museveni nti yeekyusakyusa yeefuulafuula bw'afuuka kapa simanyi afuuki osanga bo baali balowooza nti by chance awo aba amuse. Mukulu Kisubi leero n'afuuka akaana akato ne luli n'afuuka omukazi ali olubuto luli n'afuuka omukadde ate luli n'afuuka embwa luli kapa. Mu butuufu katwogere amazima amatuufu nti abaakikolanga tebaaliko omwoyo gwa Katonda baabangako n'omwoyo gwa Sitaani baali batemu. Kakati nga bw'ombuuzizza nti olwaleero we tuyimiridde Uganda abatuuliza bannayuganda bakama bange abali munda w'eggwanga n'abanaatulaba nti era mbasaba n'obwembuufu n'obukkakkamu nti waliwo ebimu bye tuyinza okwogera nga bikaawamu. Kubanga twogera ku myaka otyo Tarehe 6 njagituukako UPDF njagituukako awo wonna tujja kugendawo bwe tunaatukyalina obudde. Kakati olwaleero tulina ebintu bibiri mu ggwanga lino. Tulina emirembe tulina n'obutali bwenkanya. Naye emirembe gye twogerako abamu tulina emirembe n'obutali bwenkanya. So emirembe weegiri tewali bwenkanya. Otyo ngenda kusookera ku mirembe. Mukulu Kisubi kye neebaza nti olwaleero tetwali badde wano nga twogera ku nsonga z'eggwanga oba nga tukubaganya ebirowoozo. Singa kati wano waliwo abagamba lwaki mwogerera ku TV bano bajjeewa era si wali badde weeyogerako newankubadde oli mukozi wa wano ku UBC wali badde ukola ki weeyogerako watuleese otya oba wandeese otya. Kakati ekyo kimu. Ekyokubiri ti ku mirembe gye tuyina tulwaleero Mukulu Kisubi osobola okuva wano n'otambula ne ssente yo kati wali yakulondodde okuva wazifunye n'oziteeka mu motoka yo n'ogenda e Masaka n'otuuka mu nju yo n'ekisawo kye kyaki ekya ssente. So luli omulembe guli gwe twafuniramu ebizibu nga toyinza kutambula luguudo luweza mayiro 15 nga tosanze road block ziwera 5 ate buli road block ekugamba njagala chai ekitegeeza okuva ku chai baba bamaze okukyekinga kyolina mu nsawo yo kiba kitegeeza sente oba tokyazikola ki tokyaziyina. Ayake eri eddembe tulina eddembe eddala tuyina wadde abamu balaba nti teririiwo naye ndaba weeriri. Kwe kuba nti olwaleero bwe mba nnonda ssentebe w'ekyalo nze neesalirawo. So luli oli yajjanga n'abagamba oyo muwadde ye mayumba 10 n'oyo muwadde ekyamana atwala wano ng'ate abawa ebifo ebyo babanga bajaasi babanga baki
Bajasi ng'ate Muwanga yabasindise w'ekitiibwa omugenzi Paulo Muwanga ne bajja olumu nga yabasindika ne balonda abantu abagenda okulembera ebitundu ebyo. Naye walire access gye tulinawo osobola okwerondera ssentebe waki w'ekyalo n'okatwalonda mwami Zeviriyo abeere ssentebe waffe. Access tukyagirina omulonda ne bamulangirira. Kakati eddembe tukyaliyina. Kati eddembe eddala Mukulu Kisubi olwaleero Uganda weeri buli muntu akola kyayagala. Singa tekiba kikimenya mateeka gaki ga Uganda n'okulumya abantu abalala. Olwale Kisubi wogamba nti nze nja keera buli nnaku nteeka okwenywera ekisupa yange za bbiya 5 nga tolina gobbye tewali akwatako. Mukulu Kisubi okeera ku majano gazi njagala abakazi 10. Tewali ajja kugamba nti omukazi tomutwala wange oba mumpe mpa mukazi wo mutwale. Naye luli ebiseera ebyo waliwo omusajja bamuyitanga Bazili Olala yagamba chacha alikuwa na bibi 3 patia askari bibi 2 wabache na bibi 1. Kama wewe ulikuwa na ng'ombe 10 patia shirikale ng'ombe 8 wabache na ng'ombe 2. Kubakazi bo wasiza Mukulu Kisubi ngobagala omusajja akugambye bobo ina abakazi 3 kwata abakazi 2 oba wabasirikale tewali kuteesa. Bobo inete 10 kwata kente 8 oziwaba abasirikale osigaze mmeka 2. Naye olwaleero simanyi mujaasi wa UPDF ayinza okujja n'akigambo munna Uganda nti mpa abakazi baabo gosigaze oba mpa ente ezo 10 ko inete 10 mpaka 8 gosigaze mmeka 2. Ekyo tekiriiwo. Omusirikale abagenda mukomera. Olwaleero omusirikale bwagenda ku dduuka n'abulwako nuswaga kukyagenda okugula oli bw'abasikira yanti buli nnaku agulawo amugamba sente ziganye okuwera omusirikale waddembe okuddayo ayongere ku sente. So sayinza mugamba kambitwale olw'okuba ndi musirikale n'akulaba. Ekyo tekiriiwo. Kati gye mirembe egimu gye twogerako mu bumpimpi bwe tuba twogera ku mirembe ate awo tuli wawanvu nnyo tuyinza n'okuzibya obudde. Kati tugende ku bwenkanya. Waliwo emirembe okusinziira ku basirikale b'ebiseera biri ebyayita na bino. Kakati mpozi era kannyongereko nakanera ku basirikale. Olwaleero abasirikale be tuyina ebiseera ebisinga nabali baali baganda baffe naye simanyi lwaki beeteekangamu omutima ogw'ensolo. Olwaleero omusirikale owa UPDF omusiŋŋaana n'omutwala nga muganda wo ng'ateera baganda baffe. Osobola n'okukwana omusirikale wa UPDF nga mukazi n'omuwasa n'abeera mukyalawo oba omupoliisi yenna ng'oli civilian. So ku luli kyabanga kizibu nga naawe omukola omutya. Nendooza twabatyanga buti. N'embeera ze baali beeyisaamu teyabanga nnungi. Okubeera n'omusirikale wakanga mukyalawo. Kyanga kizibu. Kubanga n'omukazi bwe yabanga n'omusajja nga musirikale. Kati omukazi ngekulabira ddala nga olwaleero emabegakaawo bajja ku kwero C1 ng'omukazi agamba omusirikale tugabane ebintu. Wagamba no captain. Omukazi agamba mukubaawe nze okusinziira ku kino na kino bw'oba osazeewo okukola booti ne booti tugabane nze nsigale n'abaana bange. Naye nga luli okigamba ani? Okigamba omusirikale. C1 egyemusalira omusango. Kakati egyo emirembe weegiri tukyalinawo akalembekerezaako. Kati bwe tugenda ku bwenkanya Mukulu Kisubi ekyo obwenkanya mu Uganda tetuyina. Okakasa? Mukulu Kisubi kibyosinziddeko. Lwaki nsinzidde ku bwenkanya abantu bawule wakati w'emirembe n'obwenkanya. Mukulu Kisubi tukeera tumubeera mu maka gaffe. Nze namukyala endudde naye nze kanneegereze kuba bwe naagereza ku mulala abantu bajja kunyiiga. Naye mukyala wange akola emirimu mingi.
naye omukyalo oyo okusinzira emirimu gy'akola akuzaalira abaana Katonda baba bawadde ezzadde n'akola emirimu gyonna nga bwe tugimanyi naye mu mwaka yali badde afuna mu gomesi ng'ezo okuva gy'oli nga ggwe bbaawe esooka yali badde kadde olunseerera omwana n'okukoleramu emirimu gyaki kubanga no mu Buganda kitukakatako omukyala wo okuba neki ne kadde kubanga olugoye olulira omuki omwana n'abaayo n'olugoye n'omugula n'olugoye olumalako omwaka naye baganda bange oba bannyinaffe basengange abaana aba ku TV nga batulaba nga batuwuliriza bajja kuwa obujulizi nti omukazi osobola okuba wa bbaawe emyaka 20 buli mwaka tumubalire engoye mmeka 2 kadde n'olugoye olumalako ki omwaka naye omwaka guggwako nga ne kadde tagifunye nga teyadde kati bwe tubala nti singa buli mwaka tuba tutuukiriza obuvunaanyizibwa nga tulina obwenkanya yali badde alina engoye at least mu myaka 2 ng'alinamu engoye 40 zaakutudde nga gwozikoze eki gwoziguze ebbaawe awo tetulirawo buki bwenkanya so obwo obwenkanya bw'oyogerako tebuli mu ssemateeka tebuli mu ssemateeka kituufu naye njagala nkujje wano kubanga bwe tunaabuuka abasajja tetuli benkanya mu maka otyo njagala nkujje wano ku kintu ekitono omanyi tuleme kutunuulira wali waggulu nga tetuvudde ku ffe ekyo bulijjo nkyogera nze nina obulumi ng'omuntu nange nsifunanga bwenkanya okusinziira bye njogedde emabega naye tuve wano wansi bwe tutuuka mu bika byaffe ebitutwala oba mwe tuva ogenda okulaba waba waakasigalawo buli muntu ayagala anyigirize mu ki munne okakkana mulimalidde mu makooti ennaku zino ensangi zino obiwulira era mwe mubiteeka ku mawulire ti famire zaaganye okukola ki ekyo kyonna kiva ku bwenkanya so si mirembe kubanga okunoonya obwenkanya emirembe gimala kubaawo kituufu obwenkanya awo tewali kakati ne tujja ne tutuuka ku bakulembeze abatukulembera olwaleero otunuulira ddala omuntu najja nga mukulembeze era ne mumulonda nga muki mukulembeze ne bamugamba kakati nti obukulembeze obufunye nti mbufunye kyebasookera ddala okukola kati nga kumutendera ogwa parliament katutandikire awo olwaleero nnawulidde bagenda kusooka bawe $315,000,000 oba zaggula moloka simanyi oluvannyuma waliyo ne $4,000,000 oba gaakyago simanyi oba kwe kuli amasuuti naye nga mu butuufu njagala nkulaga obwenkanya obutali naye nga naye akkiriza ssente ezo azikwate emmoloka ya $3 meka 315 oba gyagenda okugula oba si yeeyo naye ng'amanyi eggwanga lye kye liri oba gyava mu provinsi ye oba gundi constituency ye gyava nti ddala gyenva abantu banywa amazzi amakyafu abaana b'abantu tebasoma abaana b'abantu tebakola ki tebasoma akimanyi mu malwaliro temuli ddagala limala ate bennyini bo be balina abantu ate abalibbamu ne balikola ki ne balitwala mu bukiriniki bwabwe kakati n'olwekyo gwe lwaki okkiriza ssente ezo ogule emmotoka ya $315,000,000 ng'omanye eggwanga lyo ne gy'ova wafaanana ddala n'otunuulira obadde mu kalulu ng'omusajja abantu ne basimba 2,200 layini kati gwe ddala agenda agamba nti ngenda kulwanirira abantu batugamba bagenda tulwanirira ebiseera ebisinga gwe agenda okulwanirira abantu n'olaba ng'omuntu ayaayaana ng'ayagala 10,000 meka 2 bampaddeko ekyafaayo kyabadde kamuli mu Busoga naye ndowooza ojja kinoonyerezaako abakazi babadde 3 mu kampeyini zino ezikomekerezeddwa waliwo
eyajja kandidate n'abawayo emitwalo emeka gyali 4 oba 5 yabawa ku ssente awo. Kazi n'akwatako oba emitwalo 2 n'agiwa banne ne bamugamba nedda ssente tuzigabana kyenkanyi ko omukyala nti mmwe kumbe yatambudde nawo kapi akambe yajjeeyo akambe ayagala afumite munne oli n'amusinga amagezi n'akamusuuza oli kye yakoze munne yamusaze bw'ati n'amusala bw'ati ebyenda ne biyiika naye lwa mitwalo ng'ena ku bantu bameka 3 gwagenda okulembera abantu bw'omala okulaba ekizibu ng'ekyo lwaki temuteekawo kubanga nkakasa omuntu ayimirira ku mutendera gwa parliament nze nalibadde nteesa yalibadde yeesobola ng'agenda kuweereza buweereza baki bantu kubanga bw'oba weesobola kikuwaliriza okulaba kati Bukulu Kisubi tulina abantu wano mu Uganda mwebali ng'asobola okulabirirako abantu banne baaliranye nabo ng'alina omutima omulungi ogw'eddiini ng'asobola okulabirira ku banne kubanga alina obusobozi ngamba abantu baali badde nga babeeranga omutima gwaki gwa ggwanga naye olwaliro omuntu ne gw'olaba alina obusobozi ayagala anyigiriza ono atalina buki busobozi obwenkanya tekola ki tewali wenkubira omulanga gavumenti bwe kiba nga kwe kusiima kwayo oba okuba nti bannayuganda batuuka ku mutendera omulala yalibadde at least nze okugjawo bino byonna ebiriwo olwali bitulaba n'oli abantu bakubagana abalala batandise kulaajana banemeseza ekifo bakoze batya naye nga ebyobufuzi byempita ebyobukulembeze bannaffe bayita ebyobufuzi bagufudde mulimu kakati bwe bagufuuse mulimu gw'osuubidde oyo ataddemu ssente ze n'atunda n'ennyumba ye agenda kuyambira bwa munnayuganda nze kanyomerako mpunzika ngamba nti gavumenti yeekube mu mutima ekendeze ku ssente kiyamani w'ekyalo alina emirimu gy'akola ku kyalo kubanga naddala bassentebe awali ebitundu ebiri mu kibuga woofiisi zaabwe ziba nzigule ssaawa 24 naye tebamusasula mu gavumenti ki ssente ziri awo naye akola emirimu gy'abatuuze okuva ku makya paka kola ki kuziba naye nze ngamba singa nabaana abagenda okutukiikirira bagamba nti nti buli mubaka wa parliament ajja kufunanga omusaala gwa miliyoni 10 n'emmotoka ya miliyoni 15 kuba emmotoka ye 15 esobola okuva Arua n'etuuka e Kampala naye awo obwenkanya ne bubeerawo balance n'ekola ki n'ebeerawo Tolikeye yange tetuuka Arua. Simanyi anti munange bali high level. Tubawe bagule motoka ya milioni meka 15. Kakati bwe tuva ku kyababaka tugenze ku kitongole kyaffe ekyabalamuzi. Mu butuufu omuntu n'awaaba omusango gwe nga neighbor kantu katono kati nga bw'olaba nti ensalo naye ng'ekikaayanya abantu ziri fuuti 10 ku 2. Omusango ne gumala emyaka 10 n'abajulizi ne batuuka n'okufa nga tebagusalanga. Naye nga nze ndaba kyalibadde kitono nnyo babawa obwenkanya nti abataka abali ku kitundu ekyo baalitudde ne bagamba Ekwayada naawe ensereko naye Ekwayada wayingira ekibanja kyaki kya munno tukuze tulanga oluwanyi luli wano omulamula gwate lwaki walusimbuliza n'oluzaawa wali. Abataka ne bagamba nti affe kitulabye ekibanja kya munno kikole kimuddire. Naye ddala kiba kya buvunaanyizibwa kiba kya buntu bulamu omuntu yawaaba omusango n'atuuka okufa ng'omusango teguwulirwanga wadde mulamuzi kujja ku siini alabe ensonga eriwo obuba buki. Oli n'akimanyira ddala nti ddala Mukulu Kisubi ye nannyini kibanja ekyo naye n'asalawo okubaakinga Nyanzi ayagala okutwala ekyobwereere.
era n'akulaga nti mukulu Kisubi si mutuufu nze muki mutuufu obwo buntu bulamu bukoze eki obukumpanya weebuli. So wensabira Oweekitiibwa Pulezidenti Komanda ne Chief ya Saluti Afande nti kino ekisanja tulina ebintu bye twagala otunuulire, kubanga abantu bano aba wansi bwe buwagizi obukuteeka mu ntebe singa baba bakaaba ebiddako tebiba biki birungi. Kakati bannayuganda abatuwuliriza era abatulaba y'ensonga gye nsobodde okutematema ku buki ku mirembe n'awatali buki bwenkanya. Njagala mukitwale nti emirembe mu Uganda tugiina n'ekyo tutalina bwenkanya, naye nga buviira ddala muki mu maka gaffe. Bwe tunaaba tuleze abaana ne tubatendeka ne tubateekateeka n'omugamba nti mwana wankuweeredde, naye kyenkusaba kiri ekintu kimu, genda oweereze eggwanga. Naye ekizibu kye tulina mukulu Kisubi, ozaala omwana omugamba njagala ofuna omulimu ojja kunnyamba mu bukadde. Ekitali kibi ate kibi. Era bw'afuna omulimu ne wayitawo akabanga ng'olaba ssente tewali ogamba ekyana kisiru. Kakati gwe kuteeka ku mulimu ogwo n'ofa obwavu. Nina lumu nabadde era eyo waffe abaddewo ensonga nga waliwo akaana kato ka myaka 9 kajemira mama wako asula mu nsiko kagenda balina eggaali bava eyo sadize Lubugumu eyo nga bajja basumule mmotoka z'abantu. Bwe bakaleese mu LC ntubako bitwatogera oli n'avayo n'agamba kaana ako komando nnyo kagende mu magye. Nabagambye ekigambo kyange ne mbagamba amagye ga Uganda oba ebitongole ebikumaddembe bya Uganda tekikyali kiddukiro ky'aboonoonyi. Amagye ga Uganda twagala omuntu gwoteeseteese ng'agenda kuweereza ggwanga, so sigenda kutulugunya bannayuganda. Kiraba? So bw'obanga omwana omutadde ku musingi nga gwe bw'agenda nabba ekintu kya nsereko gw'obeera musanyufu. Ogamba agende mu magye. Agende mu magye gy'oyagala. Ne mu magye ajja kubba. Bw'anaaba nga akuba banne emigga baleeta embale gw'oyagala osindike mu poliisi era ajja bakuba. Kubanga balirira agenda okubeera n'omwana oyo okumuteekamu empisa. Agenda kumala naye ng'amuteekateeka omwaka gumu mu training. Naye gw'olowooza ayinza omuteekamu empisa okusinga gwe awangadde naye yamuzaala okumala emyaka nga 18 ku 2. So tuteekeyo mu bitongole bikumaddembe abaana abalongoofu. Okay. Tenjagala osembyayo ka myaka 45 gya UPDF kubanga nalabye najjo gyatuukiddwako. Mwenga abazirwanako kiki mwenyumiriza mu mbeera ey'emyaka 45? Anamwe ngajje kale sita. Ze mukulu Kisubi tuyozaayoza bannaffe ababaddeyo era bebali kubaayo, naye nga ffe abamu abazirwanako titwafunye mukisa kubeerayo. Naye simanyi oba lwaki, kubanga ebiseera ebisinga ennaku z'emmanye zaali badde ezaffe nga ffe abaakeera ku makya ne tugenda mu nsi ne twegatta ku baganda baffe oba ku bakadde baffe nti ndowooza kyali badde kirungi. Olunaku lw'abanunula olw'abanunuzi nga January 26 1986 ndowooza twali badde basale mu nsonga ezo nga tuzibeeramu. Naye olwaleero nze saalaba kaadi naye nga mpulira mbu baazigaba. Naye era wenkubira omulanga Ssebo mukulu Kisubi n'abatuwuliriza bakama baffe oba banawuliza akatambi kaffe nti tusaba tubeereko we tulabikira mu nnaku ez'ebbiri olw'ensonga twazirwanirira. Olunaku olw'amanunula Tale 6 nga
mu kinana mugumu oli ku lunaku lwameenunula n'olunaku lwatayisita olw'ejje. Ezo ennaku zitukakatako ng'abannansi kubanga tetulina wetukola ki wetulabikira mukulu Kisubi, kubanga ebiseera ebisinga nti ffe twali badde nga tubeerawo ng'abasaale oba nga tulinga nti katugambe nti naffe tubeereko mu bikujjuko ebyo abantu bakole ki bategere nti abo baalwana era be baaleeta ekintu kino era emirembe gino egiriwo ffe twagikola ki twagirwanirira. Naye ekizibu kye tulina tetulina tukola ki tulabikira ebiseera ebikola ki ebisinga ffe tebatufaako. Naye simanyi oba bukulembeze oba kekali ke nagamba obwenkanya. Kakati mwekyo era nja kwongerezaako kano mukulu Kisubi nti nga bwolaba ennaku ezo nali nze mbadde nina endowooza eyange nti bakama bange abatukulembera era abatutwala tulina ebintu ebifo eby'enkizo ebya NRA ebyafuuka ensonga okuba nti tujjengejje eryasobola okuva mu 96 paka 96 twakata gavumenti y'Obote. Tulina ekifo nga bwengezeza nti okuviira ddala e Kabamba ekyo kifo kya nkizo kubanga olutalo gye lwakola ki gye lwatandikira. Ne tuba n'ekifo kiri Kiboga. Muzeeyi we yava e Kabamba baatuukira Kiboga era awo baatandikira okupulaninga olutalo olugenda okununula eggwanga lino. Bwe tuvaawo tulina ekifo ekirala nakyo kya nkizo okugeza ng'ekawumu mu Bulemeezi kubanga gaali maka g'abayeekera. Ne tuba n'ekifo ekirala kiri era mu Ssingo bayitawo kya Musisi era nakyo kya nkizo mu lutalo lwa NRA. Ne tuba n'ekifo ekirala bakita Birembo, ekyo kifo kya nkizo olw'okuba nti twali tukuba Kabamba ow'okusatu nga okuvaayo ng'ate Kabamba ow'okusatu ye yavaamu ebibala n'ebyokulwanyisa ebyasobola okumaliriza olutalo. Awo we twawummulira ng'abayeekera Ebirembo wadde abasajja baatulumba ne batukubirawo ne tulwanagana nabo, naye ekifo ekyo nakyo kya nkizo mu lutalo lwa NRA. Ne tuba n'ekifo ekirala bakita Kanyaala we twakoleranga gundi zaffe RV zaffe singa baba batukubye nga tulina we tukola ki we tukuŋŋaanya, nakyo kiri mu Bulemeezi sayidi y'Eŋŋoma. Ebyo byonna bye njogeddeko nti singa gavumenti oba batukulembera basalawo ku bifo ebyo buli mwaka ne balondamu ekifo kimu ne bayita abalwanyi bonna okuva 81 paka 86 ne tuba nga tukolera balaza mu bifo ebyo atisi buli mwaka gumu ne tusinkanamu, oba tusinkanidde wa oba Kiboga oba tusinkanidde Kanyaala oba tusinkanidde Birembo, ffenna ne twejjukanya. Ekyo nkisaba bakama bange abatukulembera kubanga mukyali balamu. Owekitiibwa Pulezidenti okyaliwo, Afande Sale okyaliwo, Ivan Koleta okyaliwo, oliawo Otofire Kahindo okyali mulamu okyaliwo, ate nga mwe bafawunda Bafande Kawagga mwenna ku ebitundu byenjogeddeko mu bimanyi bulungi, Afande Kiwanuka mwenna mubimanyi, Afande Nalweyiso mwenna mubimanyi ebifo byenjogeddeko bya nkizo mu lutalo lwa NRA. Kubanga singa tufuna buli mwezi manya buli mwaka nga tufunamu balaza mu ebyo ebifo nga mutuyita nga ffe abaazirwanako tusobole okuba tusinkana twejjukanye. Mpozi n'ekifo kye neerabidde kyekifo ekiri e Kapeeka we twagalamiza bannaffe nakyo kya nkizo mu lutalo lwa NRA. So we tusinkana ne tusabirako ne ku abagenzi bannaffe abagenda tetulina kirala kye tusobola bawa wabula okubawa essaala Mukama abagaziize entaana zaabwe. So kati kansimbyeyo kanyomero kano nga neebaza mukulu Kisubi webale nnyo ne bakama abo abakutwala okuba nti otubeereddewo era Mukama Katonda kwekyo okwagala. Ne tusa ku bubaka bwange eri Comrade Gita Musoke, Comrade Nasazi, Comrade Nsereko, Comrade Sekitoleko, Comrade Kyazze n'Ebisaso Livingstone, bane mwenna tusigale nga tuli bumu era wensabira abatukulembera nti bannaffe abaasigala
exercise yaliwo abatasobola genda kaweeweta kansuubire nti nga bwe tuvudde mu kulonda nti mbakola ki mubalowoozaako nti nabo bagende kitwagende kaweeweta basobole okusoma ku bitwasoma pozi n'ekirala kyensaba nti president ow'ekitiibwa Afande Salim Saleh tusiima nnyo bye mutukoledde naye tusaba era tweyongera okusaba nti naffe abaazirwanako abamu tetuli bulungi naddala ffe abaali nga tukyali mu myaka emito tetuli bulungi mu kino ekisanja eky'omukisa omulungi nti Buganda Region twakola bulungi mu kulonda nkakasa mutunulemu ebyo okuva bwamutwalako ekaweeweta twadda twasomesaako bye twasomesa ndowooza bye bimu ebibala ebikoze eki ebivuddemu Buganda Region tuba nga tetukoze bubi mu kulonda naye wensabira abaawangulwa mukuume emirembe namwe abaawangula mukuume emirembe tuddemu twegatte tutambulire wamu nga bannayuganda abaawamu era ng'abaendeemu awatali kwesojja kubanga leero bw'oba towangudde oba oli awo obulamu bwe bunaabaawo ekisanja ekiddako ojja kukola ki gwe oyinza okuba omuwanguzi kubanga abalonzi weebali naawe ate wooli ti wensabira bannaaye olw'ensonga ezo nka mbeerekereze olwa Katonda n'ensi yange Katonda abampeera omukisa